Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya tuwebaza okulike nti mutambula naffe nabwe kito tubasaba okusubscribinga, okulikinga omno okusharinga content waffe twongera ate okulike nti tutambula ffenna. Onako olwaleero amawulire oba oli awo agatambula ge g'okuwambibwako omukuumi wa Robert Kyagulanyi Center muba akulira security wali ku kitebe kya NUP Makerere Kavule akirewo Kivumbi. Ono nno yawambibwa ennaku 3 emabega naye ng'olunaku olw'ejjo yazzeemuko okulabikako okusinziira ku bafamire ye ne defense w'ekyalo gy'awangalira mu bitundu by'e Nansana. Baamuleese n'abamilitale n'abapoliisi ab'enjawulo nga bazze kukola search mu makaage. Balina bye baazuddeyo okusinziira ku bo, omukyala ye bye yeegaana. Nowa defense yayongedde n'akikona mu stamp nti waliwo neighbor eyabalabye ne bamu intimidatinga nti kwogeza n'oyogera ojja kukifuuwa ng'okizza munda. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo tuvumirira ne sekuvumirira ebikolwa ebifaananako bwe bityo. Bannayuganda okwatibwa mu bumenyi bw'amateeka kuba omuntu bw'omukwata ng'owambye muwambe automatically oba omenye mateeka mu kifo ky'okugakwasisa n'omutwala. Tutegeezezza bafamire ye kennyini omukutaana aweya ate luvannyuma nnyo abantu nga bamaze okuteekawo pressure mulyoka muvaayo mugenda okucheckinga ewuwe muteekayo n'abafamire bo bye bagamba nti oba oli awo mubakonjera olw'okuba balina ensonga zaabwe ze baagala okuyisaawo. Akireewo baamukasa okusayininga nti ebyasangiddwa mu nju nti ddala kituufu byabaddemu. Naye yagambye mukyala we nti sina kyakola kubeera ne bwe sitasayininga bagenda kuntokyalinga bubi nnyo, bagenda kumpisa bubi nnyo. Obujulizi bwonna tubuyina era tubuleese. Gwe atugoberera ku mukutu gwa Credible Media omanye ekituufu ekyabaddeyo nga ebigambo biviira ddala ku lulimi lw'omukyala then n'olwa defense. So muwulirize bulungi nnyo nga bwe twongera okuvumirira embeera eno etambula mu ggwanga. Abantu b'ekibiina ki National Unity Platform okuwambibwanga olw'okuba balina side gye balonda okuwagira. So tubaagaliza okuwuliriza okulungi naye nga tubasaba okusubscribinga, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulika ntutambula ffenna. Byonna tubibaleetedde oba oli awo mu maloboozi ge mugenda okulika nti ate muwulira mu audio eyo gye tugenda okuplayinga. Nze mukyala Kireewo Kivumbi zibadde ssaawa nga 8 ne abasajja ne bajja ewange ne bankonkona. Babadde bangi like 10 of them ne bayingira mu nnyumba nti bazze for search. Ne batandika okutinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu, ne batinkuula buli kimu. Already tebalina kye basanzeemu ky'amaanyi naye batutte ekifaananyi they are choosing him to be called a general. Ne batwala ekyo ekifaananyi ng'ali mu red t-shirt. Ekirala kye batutte they also took a t-shirt nga bagamba mbu it's for the army. So ebyo byokka bye batutte. Then tubadde era tuli ku search ne bayingira mu kisenge ky'abaana ne basuulamu 2 pips nga nze ndi mu kisenge ky'abakulu because mbaddewo nga njagala kulaba nnyo buli we basaakinga naye ng'abasajja bandi sisobola beera mu buli kisenge. So mu kisenge ky'abaana pips ezebbiri mwe bazisudde era bwe tutuusa osaakingamu ne bazisangamu. Naye wabaddewo neighbor abalabye naye bamutiisizza era the neighbor can't say anything for now. So ne bamutwala ne neighbor yennyini babadde bamukutte ne bamusimba mu drone ne bamukuutira ne bamukaatiza tayinaako kyayogera n'ekimu ne bamutiisatiisa. So era omusajja ssaawa eno tasobola kwogera ndooza kintu na kimu naye nga pips ezo basuddemu nsuule tezibaddemu mu nnyumba. Omusibe ye bazze naye tumulabyeko naye nga ne condition gy'alimu mbi nnyo. Yakubiddwa tatambula bulungi, azimbye health wise tali bulungi.
ebitali bulungi naye nga pips ezo zibadde tezibeerangako mu nnyumba yaffe bataddemu nteeke. The neighbor saw each and everything because nze mbadde mu kisenge ekirala gye babadde batinkuula, but because babadde bangi mbadde sisobola kulaba ono ataddemu. Abasajja babadde bangi ng'ate bakambwe nga bali mu leeya, nga bonna bali mu leeya bavudde mu drone nga terina number plate. Batuusa ekiseera ne batugamba tusayininge ku bye basanze mu nnyumba, naye of which tubadde tetubikkiriziganya nabyo kubanga ebimu ku ebyo bibadde tebibeerangako mu nnyumba yaffe. Akirewo Kivumbi akakidde osayininga ne bamutiisatiisa ne bamukaka asayininga, era mukakibwa kuno eno n'asayininga, era ng'omulala agamba ajja sayininga asaaga ne bamukaka. Era wano ebbali aŋŋambye nti era ne wesitaasayininge njatuukayo bantu kyalinga ensayininge, n'asayininga mukakibwa. Defense National Institute to be ekulembera Mwami Lujja Richard. Embeera etuuseewo olunaku olwaleero yevudde ku kuwambibwa kwa muganda waffe Akireewo Kivumbi eyawambibwa ennaku nga 2 emabega. Olunaku olwaleero abasirikale bamuleese ne tumulabako nga bazze okusaakinga ennyumba ye, naye Akireewo azze nga ali mu ssaati ya President Kyagulanyi gye yali ayambadde, naye ng'empale wansi bamuleetedde mu mpale y'amagye. Empale y'amagye gye bamuleeteddemu ne bajja okusaakinga ennyumba ye. Era mu nnyumba ye tutuuseewo ne tuyita mukyala we ne bayingira mu nnyumba ne basaakinga ne bajjamu ebintu ebyefaananyiriza eby'amagye, ne bajjamu n'ennyuta ez'amagye nazo ne babalaga nti bye bimu ku bizibiti bye basiŋŋaanyiwa mu nnyumba omwo. Kakati ensonga yeeyo bw'etyo ebadde mu kitundu kyaffe ey'okulaba nga muganda waffe oyo embeera gy'alimu nga si nnungi, naye ng'alumizibwa ku mbeera gy'abadde alimu ebivi bimuluma nga kyaka yava mu kuba nga yatulugunyizibwa n'okuba nga yakubibwa nnyo. Empale eno Akireewo ayogedde agamba empale ye baagiyuza, kyekirabika noza obutabeera bwereere kwe kumuwa empale yaki y'amagye, kubanga bamuleetedde mu drone nga waliwo ne escort egy'egikola ki egiwerekera. Kati ebintu biteeberezebwa okuba nga si bibye, ye kubanga ebimu Akireewo agambye si bibye, kamuwaddemu amayinja ag'abamagye. Akireewo agambye ago siga tabimanyiiko era baleka balese biki bireete yagaanyi n'okusayininga, abadde agaanyi okusayininga. Era kyensuubira ayinza okuba nga wenviriddewo ayinza okuba nga tasayininze, waba asayininze naye ng'asayinize ku piisito okulaba nti bamuga nti sayininga, ayinza okuba nga asayininze bamusayiningisizza, naye nga wano ye Akireewo abadde agaanye okusayininga olw'ebyo ebibaddemu. Amayinja ye ageegaanye n'agamba yitabeerangako n'amayinja ga kisirikale, naye ate nga bano bagamba nti gasangiddwa mu nnyumba ye. Nze nsayinize olw'okuba ng'omukulembeze kubanga tuvudde eri mu kisenge ne bajjayo enkofiira ng'erimu amayinja. Kati mali sisobola kugaana kusayininga kuba muludi salabye nga koze eki, naye wabaddewo neiba yalembye ku basirikale abazze yagamba yalabye nga baleeta ebintu babiteeka mu nkofiira, naye bw'agenza okubaako okwoga nti waliwo ebintu ebyo batadde mu nkofiira, omwami oyo akwatiddwa ne bamuteeka mu drone, ne bamuteeka camping, naye oluvannyuma ateereddwa. Kati eyongerabye oluvannyuma kubanga oba asayinizeeku mubadde maze okuvaawo, oba bamusayinisiza ku mpaka awo sitegedde, naye nze wenviiriddewo nga yaganya okukola ki okusayininga. Nze nga defense w'ekitundu ekintu ekyo era tusaba ne gavumenti baleme kujja kuwamba buwambi bantu, bajje bategeeze ku bakulembeze. Kasi gaffe bazze waffe gye tuli ne bagamba twagala Akireewo, tobale tujja kusobola okumutwala obulungi Akireewo wakola ki, naye okujja obuze ne mujja ne drone ne mujja ne muwamba mwe ne mutwala mutuufu ekintu esi kibi. Naffe abatuuze batubuuza ti omuntu wammwe bamuwambye batya ng'era bakulembeze muliriddawa, era tetugenda nga kusirika ku nsonga y'omuntu waffe ng'akoze eki, era kyovola pressure gye twataddewo okubanja Akireewo
yensonga lwaki Akerewo bamwanguyiza n'okujja okusaakinga ennyumba ye. Kati bamututewa Kireka batugambye bamwagala ali Kireka. Yes, sir.